tugenda kukwata omwana officially era leero njagala okibategeeza nti nze manager Francis ndi manager wa Texas management mbaddemu abayimbi babiri sofa Fresh Kid ne Joey Landa. Fresh Kid right now daddy kye yasazeewo ngenda kiwa respect sigenda kijemera kulwokuba nze njagaliza omwana oyo era mvudde mabega nga mwagaliza ate nja sigala mwagaliza paka naye giri ba myaka emeka nga Fresh Kid yetaaga obuyambi wa Francis ndibeerawo siri muvaamu siri ate ne family eyo siri givaamu naye biri ba myaka emeka nze bayogedde bingi nenze nabasonyiye sibayinaako mutawana era muzeeyi mwagala mami mwagala sibayinaako mutawana kuvira ddala mabega ekyo njagala nkibabulire mubawadde omutima mulungi era taata sagala obe munakutya oba manager gwawadde omwana abe munakutya ngeri gyagenda kukolamu mirimu njagala mukole bulungi naye mwetaaga obuyambi bwange mujje nze nja kubanga wendi kyengenda okukola kiri kimu ngenda kukwata cause this December twali tulina shows nyingi zetukutte omwana oyo agenda kukola era sagala abeho omuntu naye atimba Fresh Kid atukira Francis natimba Fresh Kid abemu kutya never Fresh Kid agenda kukola shows zonna omuli eza Christmas zonna embala tulinayo show embale tulinayo show buli tulina show nyingi zonna agenda zikola naye bwe ziggwayo tetugenda ffe kuddamu nga management ya Texas kwata show ngenda kukiriza show muzeeyi azikwate ne management ye bakwate shezo era batumbule ekitonde ky'omwana bamutwale maaso so ffe tetugenda kugamba mbu tubasuuyinga tetugenda kugamba mbu tukola kikubanga oli omwana muto we tunatandika ebyo ebintu kati tubanga abagaanira ebyenfuna oli omwana muto kali akyalina ebiroto bingi nnyo nze nkyansobola ovaawo muzeeyi asobola ovaawo naye ye kale tulabanga ebbanga lye likyali ddene akyalina ebyokukola bingi bw'aba ali mu music tannatambulako wadde 1% akyali so balina kukola nnyo omwana oyo basobole omutuusa awantu buli muntu yenna we yandimwagaliza oba nze nga Francis wembadde mwagaliza kyenkoze nkikoze sisobola kyogerera wabula ensi musobola okiraba naye ku nsonga ya ssente gye bacomplainingako I'm very sure taata ng'otya Katonda nze okudda ku beeri ya mama wange oba mama wange okuvaawo kati taata mbadde nkuwa ssente zo nga bw'olina ozifuna leka kulimba abantu munnange nze nkwagala sobola kubaako na buzibu bwonna naye yogera amazima obadde osobola n'okujja muno bagamba nze Francis Mukoye wabula sikutta linnya lya Francis n'ogamba Francis Mukoye kamuggyeko omwana sisobola gaanira mwana bino bibeera but this is papers ekyobuntu kyekisinga so ogenda mu koti biki naye siina time eyo cause naffe tuba n'ebintu byaffe ebirala byetukwasaganya nontone music so muzeeyi bambi nkusamu ekitiibwa kyo taata era nkwagala ne family eyo yonna muleke kwonoona linnya lya Francis akatono kenkoze mbasaba mukasiimeko nsigaze akatibwa kangaako ti omwana oyo nange nina kyenyambye cause I'm very sure nange nina kyenkoze nyinza oba mundabira mu kifaananyi kya naye nange nina kyenkoze yes I'm very sure nina kyenkoze cause mwenna mumanyiwa gye tuvudde kyensaba munyambe ekitiibwa kyange nkisigaze nga Francis muleme kuyonoona linnya lyange mu bigambo bya ssente nga n'omwana wamwe mwali mumunkwasa saamuleeta kukola ssente namuleeta kusoma okufuna ssente nammwe mwenna paka ssaawa zineeno okufuna amaanyi okwogera kyonna kyemwogera omwana osomera gy'asomera omwana ofuna buli kimu kyonna kyafunye music of which maanyi gange mbasaba musiimeko akatono ako wabula temuonoona kitiibwa kyange na linnya lyange na linnya lya kampani kuba nkyalina abayimbi bangi ab'okwasaganya nina Joey Landa right now nina omuyimbi mulala gwe ngendo balaga mu wiki ngemu babiri omuto omulala mujja mulaba I'm very sure mujja mwagala ate amanyi mumumanyi so ebintu bingi bikyajja kyenjagala tusigale nga tukwatagana nze sirina buzibu na family sirina buzibu na muntu yenna nsaba kimu baleko omwana akole kyalina okukola mu butuufu bwakyo bambi tebamubuza ate ne future ye eyongere okuba entangaavu neera n'ekirala show zonna nziramu kikakasa abantu abali oba bwe kasitola babba na Fresh Kid nga nannyini kifo yandaba tugenda kujja nja kujja ne muzeeyi oba n'omuntu yena gwanabampadde performing esheeyo era ssente eziriva mu sheeyo zijja gabanyizibwa zigende bulungi nga bwe zirina okugenda paka sheezo we ziggwayo cause I'm very sure era sheezinga ziri only this December so kitegeeza next year Fresh Kid ayinza okuba ng'ali mu management ey'enjawulo bafani be musigale nga mumuwagira musigale nga mwagala music ekyo nakye baleeta
welcoming cause Fresh Kid mwana mto talina chamanyi mwana mto ali innocent mwana mto sokera macha no mugamba yogera kino ku muntu nakyogera so mbega iridde oli omwana temujajinga mbasaba bamuzaite mbajajinga bebazaala omwana mubaleke batwala omwana mu mikono bo gye balabanga gye mituufu ekirungi nze nga Francis nkoze kyenkoze ensi esobola okiraba naye sirina bingi byenjagattako wabula kyenja okugamba nti right now Fresh Kid nze mutadde era muwadde abazadde officially si muwadde muntu nti muwadde gundi muwadde abazadde bali mikono Fresh Kid ali mikono gy'abazadde nze omulimu gwange nsigaze gumu right now ku Fresh Kid kuba show zonna ze nali nakwata era tujja kujja tukole yonna gye twakwata oba wa wadde wala wadde kumpi tujja kujja tuzikole shezo zonna zigwe naye bwe zigwa shezo sijja kukwata show ndala ku mwana then daddy ajja kuba handling ensonga ezo n'abantu bana bakwataganye nabo mwebale nnyo mwebalire ddala unless nga waliwo kye mwandyagadde okumbuuzaayo ku nsonga ezo wanjise kati ekikwatagana na buli kintu kyonna ekikwatagana ku Fresh Kid nga kya Fresh Kid nga nze nakimukolera mutima mulungi si mutima mubi buli kintu kyonna oba lugoye oba simanyanga passport oba simanya biki buli kimu kyonna gwe kasitola ba shows affe nga ziwedde bwe pa buli kimu kyonna bagenda bakirina era nsaba manager omupya alina gwe balonze kyotya kukwatagana Francis nze jangu ongambe Francis kino kiri kiti nze ngenda kugamba bugambi muganda wange kiri bwe kiti kwata bwotyo buli kimu cause Chester yagala Fresh Kid kudda mabega akijja kumpisa obinga ze mabega naye nkakasa muzeyi ajja mutwala maaso ku nsonga y'emu gyobadde ogamba nti olina shows zibadde zikyabulayo twagadde okumanya management empyeze mu buyinza what if yonge ine ekyalo kibadde planninga kati badirize na shows nga bagenda zikansolinga kiki ogenda kolawo kulenga manager Francis of course ekyo baba bakikoze illegal cause nabo bakimanyi era kyenkakasa tebasobola kikola nayogeddeko ko nafunyeeko omuntu gwe njogerako naye owa family ne bagamba no nabo bali mu nteekateeka ze zimu cause era ekyo baba bataate kaliya ya mwana singa Fresh Kid omulanga Samuel anatagenda abantu ne balwana abantu bagenda nenya promote oba kibage abantu bazibu nnyo bafaani bafe bagenda gamba akaana ako bwe bakalanga tekajja onfuna so right now to saving kaliya ya mwana tulina okukola shezo mu mbeera yonna ali nabo tebasobola kigaana yes cause era bwe bakigana kitegeeza tebagadde kusuula mwana tebasobola kigaana I'm very sure shows zonna zirina okukolebwa cause era twayogedde nabo ne bakikanyako shows z'omwana zirina okukolebwa tubadde tulina okubagamba oba 90 days biki naye cause contract bwekyogera naye sirina that time njagala time emu yokka yakumalayo shows zokka ate ekibadde kigambibwa nti babadde bagenda kusho naye nga tubawaayo wadde facilitation ngera bwe tuze tubanyonyola esente zino Fresh Kid zakola zigabanyizibwa sente zino Fresh Kid bwagenda nakola tata afuna 20% tata onfuna n'omuyimbi nafuna 20% musobola olowooza ne maama nafuna 10% ne manager nafuna 20% munfuna twate tuli mu 70 30% gye baleka ku mmeeza ey'okugamba nti kati eno batambuza oba mugenda alwa gye bulina okulyako erina promotinga music omwana ye erina okwambaza omwana ye erina okukolera omwana each and everything ekikwatagana na Fresh Kid that 30%. So tewali kati mbadde sisuubirayo kirala kwata mu nsawo zange ate unless nze sente zange zembadde nkwata mu nsawo za kwongera music wa mwana nga nze Francis naye ate nti tulina show mbadde sisobola gamba nti ate muzeyi mupangisize emmotoka eyiye ngate nange nine mmotoka tuba tulina okukozesa yange ne tugenda ku show era bwe tuva ku show there wenyini mu nfo muzeyi waafunira sente n'agenda esawa ne babadde bagenda kubivu nga manager ompya bwalambise nti nno naye nga tobawa wadde n'amufuta era ya spending emitwalo 7.5 ku luno ng'agenda wa ng'agenda alibwa bookinga mitwalo n'atuukayo nga ne sente zabadde esigadde wazijjeyo ekyo exactly show zonna ze na bookinga sente ezo nze nino zijjayo nziwe taata tandaganga muntu singa nandaga omuntu nti manager sente ezo oba ozijjayo ziwe gundi onfuna
nze ebintu byenkola biri mateeka lwaki nkwata ssente nziwa omuntu gwe simanyi onfuna gwe wobeera gwe muzeeyi yefuula enkya neggula enkya wangamba sente zange wazoddomo nakugambako nti oyo manager mba muddamu ki muzeeyi paka nelero muzeeyi tandaganga nti ono ye manager you understand muzeeyi kyeyakoze ye nga ye ku Francis yantadde mu blacklist kyeyakoze nze sikiinaako obuzibu ekirungi nina abantu benkwatagana nabo ku mwana bensobola okufuna nti ate bagamba nti nno omwana n'engoye zonna zewagula wazikutte ekyo gwe okyogedde Fresh Kid buli performance akola mu lugoye lupya nze kyenkola buli muyimbi wange nze omuyimbi wange newava ku show yo n'agenda ku show endala mukyusa olugoye okitegeera nze nenge gye mbrandingamu abayimbi bange okitegeera ebiseera ebisinga Fresh Kid wambala engoye tazidda namu tuzigaba bwayambala engoye tuzigaba ebiseera ebisinga era ne Fresh Lady akimanyi olutuuka ewaka nga batulinayo show omwana engoye zonna zajjiddemu azijjamu n'ayambala brand new clothes n'engatto mpya buli kimu kipya n'agenda ku show fashion neweba ya bwereere fenna bwe tugenda ku show yabwe Fresh Kid yambala engoye empya nze kye nasalawo nze nganze era ekyo ne muzeeyi akirinako obukakafu era naye yali akirabyeko ne bwogende wa designer newenkwa enamba yo n'omukubira buli lunaku abadde alina ofuluma akiri engoye ebbiri eza Fresh Kid okitegeera emabegakawo mwafulumya akatambi nga Fresh Kid ali Juba alina performance sente ali mu sente yaziyulira ddala naye dadi noza kuyavudde ku nsonga y'akatambi ako agamba sente tezatuka bulungi soko embalirira wakikwasaganya otya kubanga twalaba ejuba mwakikuba sente omwana yafuna mwe njagala bagamba ekigambo kimu muzeeyi yabawadde ensonga ye nga ye mu kwogera ku yalaze sente azifuna wabula maama atakola ki mbuuze ku maama bana interview mu gye nalabye nga maama agamba nze bya sente sicomplaininga simanyi oba nammwe mwagirabye aganze bya sente sibimanyi nabimanya kikola ki kati mwe mugoberera ebintu bino birungi mujja kakasa mumanye ekituufu ekirobula kyenjagala muleme kwerabira mwami Mutabazi Paulo yazala Fresh Kid oli mwana we musayi gwe kyabasazeewo mwana we osobola okukwata omwana gwozaala n'omuteeka wonna woyagadde kasitaba nga kyali below 18 of course na principles zange zentambulirako naye kasita kituuka ewala ng'omuntu bino ebitwalo oyo tulina okujja mu buntu nze pepa zizibaawo nate nze nkolagana nnyo n'abantu mu buntu ensonga lwaki muzeeyi aba alina okuba mukwano gwange kine bwe ngenda mu mateeka muzeeyi ne musinga bagamba Aleka Francis agirabira n'omwana muzeeyi tagenda ba musanyufu ne Francis muzeeyi kiba kirungi omwana n'amuteeka wantu ng'ali happy okitegeera muzeeyi n'abeera happy bwagenda osobola okukolera buli kyakola mu butuufu bwakyo yes manager bino bebagamba nti Facebook account y'omwana wagiwambye okyogerako genda ogikebereko bw'oba olinaawo essimu kebera ku Facebook yoba olaba bati tekyali active Manager Francis contract y'emyaka 5 gwofuniramu okugikansolinga out kati olaba tenyinza okugamba muganda wange mu bulamu buno wetuba tukola ebintu tubikola na mutima ebiseera ebisinga tosobola kukola kintu newoba otandika business kasi otandika gwe ng'ogoberedde kufuna nnyo oyinza okwekanga nga business eganye kuba business ezisinga zisooka kugwa emyezi egisooka nezipiikinga bupiikinzi kati gwe bwojja ennyo ng'ogoberedde funa oyinza ofiirwa contract siganyi nze ebyo byonna weebiri naye nze nga Francis I appreciate Fresh Kid alina kyanyambye onfuna nze muyamba ayambye ebintu bingi era ne family ekimanyi naye nange ng'omuntu I appreciate alina kyanyambye so lakera kumakya nentekawo mbeera I can't that's not Francis omutima ogwange gwakuyambako wemba nayambako mwana nafuka nina kwebaza Katonda nengamba Katonda webale wafula Fresh Kid kino bambi webale nti enkya tomanya musobola olabayo ate ekintu ekyenjawo yes ebiyitingana nga tuga bigambiwa okuba nti ogenda kuleeta Felista mu kifo kya Fresh Kid soko obisangu zesawa kakati kyenjagala bagamba Francis njabba eramba wa step yange eddako right now njagadde mbabuulire ekikwata ku nze ne Fresh Kid kyekyo nze ne Fresh Kid agenda sigala mu mikono mirala kyenjagadde otangaaza ensi Haya basi